أستعين على أمور الدين والآخرة ثم أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، amatenda amalungi nga majjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala atukumye ekiseera ekinene eyateeka mu bulamu buno obw'ensi n'ekigendererwa ekyokubeera nga asinzibwa. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala awaniridde entunnunsi zaffe ateeke mu bantu b'omujjana, atufuulire ejjana nga buddiro bwaffe. Nsaba okusaasira n'emirembe eby'olubeerera bidde eri Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabiyyu hadhihi al-umma, nabbi ow'omulembe guno gwe tuliko, wa huwa khatamul anbiya'i wal mursalin, era nga ye nabbi ow'enkomerero eyatujjira n'ekitangaala kino eky'obusiraamu ekyayatiikirira ensi eno min masharikiha wa magharibiha. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ekitangaala kino atuwe okubeera nga tukinyweza, tutuuke nakyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Okusigalawo kwange ku nsi n'okubeerawo kwo ku nsi nga tukyali balamu tekigenda kubeera kya lubeerera. Akaseera Allah katwazise akatono ennyo kafuula ak'okulongoosa. Fuula akaseera k'osigazza obuwangaazi bw'olina, leka kubufuula nti nno okyali ku nsi lubeerera. Essaawa yonna ensi tugyabulira, naye beera mugezi nnyo okole ebyo ebisiimisa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakubiriza abaddu abalungi okutya Allah subhanahu wa ta'ala fi sirri wal alan. Allah tumutye mu kyama ne mu lwatu. Olunaku olwaleero twala omukisa guno omulungi oluvannyuma lw'akaseera akabadde akawanvu akaalimu embeera ey'ensasagge eri obulamu bwaffe, nti darusu zaffe alhamdulillah zatandise wiiki eno. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ayongere obukuumi gye tuli, atutaasa abalabe baffe, atutaasa abalabe ab'ensi eno. Saagala tulowooze nti abalabe abatwetoolodde beetoolodde nze nzekka, wabula beetoolodde abantu bangi nkuyanja, naye ffenna tunywerere wamu. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala bye tukola abikkirize kye kisinga obukulu, atuwandiikemu abo Allah bakkiriza emirimu gyabwe. Okukola tukoze, naye tusigale nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akkiriza emirimu gyaffe gye tukola, gifuuke ennunuzi yaffe ku lunaku olw'akhira. Nga sinnagenda ku musomo gwaffe, njagala kubeerako waswaya ze njagala obbalaamira. Ensonga esookera ddala kwe kubalaamira okutya Allah okulongoosa ennyo n'okwekuumira ennyo ku tawhid, okwawula Allah. Mu by'oba olulunkanira ennyo, fuba nnyo nti tawhidi gw'olina talina kakwaso konna, talina lusu lwonna lulimu shiriki. Ensonga ey'okubiri, tubeere ku duniya kuno nga tuli bakozi nnyo, tukole emirimu Allah subhanahu wa ta'ala gye yatulagira okukola. Beera mukozi ku mirimu gya Allah. Edduniya eno teriimu kuwummula, weetabe mu ibaada ezikolebwa emisana n'ekiro.
ibaada ez'olwatu n'ez'ekyama fuba nnyo okulaba ng'okola. Alitawaana kuno ku dduniya nga atawaanira ebyo Allah bye yamulagira okukola, ku akhira agenda kuwummula. Naye alibeera kuno ku dduniya n'atatawaanira ebyo Allah bye yamugamba atawaanire, ku akhira agenda kubeera mu buzibu. Kkiriza otawaanire ku dduniya, ku akhira owummule. Bantu bangi edduniya bagitaddeko nnyo amaanyi. Edduniya alhamdulillah abantu bagizimbye, banoonyeza ssente ebule n'ebweya. Naye ekibuuzo kiri nti by'okuŋŋaanyizza ebya Allah byo bimeka? Kubanga egyo gy'emirimu gyo. Beera ku nsi kuno ng'oli mukozi nnyo, tawaanira nnyo okukola emirimu gya Allah, osobole okuwummula ku akhira. Anaawummula kuno ku dduniya, ku akhira tagenda kuwummula. Fuba nnyo okola ibaada ez'emisana ne ibaada ez'ekiro, ez'ekyama n'ez'olwatu, zonna zikole. Wasiya eyokusatu, obulamu bwo bujjeemu nnyo okwagala ebintu ebiri kaweweevu, okwagala ebintu ebyamangu, okwagala okuweebwa obuweebwa buli kimu kikusange ku mukeeka. Beera mukozi ow'amaanyi osobole okubaako kyozza eri obulamu bwo, obusobole otebenkera, otebenkeze ne famire yo. Abasiraamu twagala nnyo ebintu eby'oku mukeeka, twagala nnyo ebintu by'okutuwa obuwi nga tetutaddeemu maanyi gaffe. Ebyo biviiriddeko ebintu bingi nnyo ebyokwagala eby'obwereere n'ennyombo ku mizikiti. Oli bw'asanga omuzikiti nga guliko amaduuka, guliko wakufu, ayagala kutuula awo alwane, kubanga ayagala bya bwereere n'atayagala kukola. Baganda bange abasiraamu, twejjemu okwagala ebyakaweweevu eby'obwangu, bye bireeta n'ennyombo wakati w'abasiraamu. Kyobulaba buli kiseera tukyuse olukiiko lw'omuzikiti, twagala kulonda, bano balangiridde ono, bano bawambi ono. Lwaki? Lwakwagala byamangu. Ekyo tukyejjemu mu bulamu bwaffe. Kijja kuyamba abaana bo okulaba nti taata, dadi waffe yali mukozi nga yeekolerera, naye n'abaana bo ne balema okusoma olw'okulindirira basale z'oyagala otambulire mu masomero gonna. N'otandika okukolimira buli musiraamu na buli amiru w'ekitundu na buli imaamu wa muzikiti olw'obutakuyambako kuweerera baana bo, era n'abaana n'otuuka n'obbavaako nti nnoonyezza obuyambi mu basiraamu bumbuze, abaana bange tebajja kusoma. Oluusi embeera eva nnyo ku kubeera nga twagadde eby'obwereere. Tubeere bakozi. Akatono ako kookola kasabe Allah akateekemu baraka, akuume ensaazo Allah. Wasiya yange esembayo, tugende mu musomo gwaffe, tudduukirire nnyo abaana be tulina bamulekwa abali mu nsi, kababe ba famireyo obanga si ba famireyo. Beera mu bantu abayambako ku bamulekwa. Tulina abaana bamulekwa bangi nga tebasoma, nga buli we balaba bannaabwe ku makya nga bataddemu yunifoomu y'amasomero, nga baweese ebbaaga ezigenda ku ssomero, bava bakaaba ne baga senga maama abaddewo n'alisomye, senga taata abaddewo nange n'alisomye. Yagamba Oweekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ku bulungi obuli ku kuyamba mulekwa yenna gw'oba oyambye, si wa famire yo yekka, buli mulekwa. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam ti ana wa kafirul yatim fil janna, nze n'omuntu ayamba mulekwa, n'omuyamba mu kusoma, n'omuyamba mu kumwambaza, n'omuyamba mu kumuweerera, n'omuyamba mu mbeera zonna obutamulaga nnaku ya kitaawo oba eya nnyina. Nabbi yagamba nti kahateini fil janna, tugenda kubeera wamu bwe tuti mu jjana. Nabbi n'alaga engalo zino bbiri nga bwe zirinaaniganye, naye bw'ogenda okulinaana nabbi bw'oti mu jjana. Kuyamba mulekwa, tuyambengako abaana abo. Lwaki omwana abeera mulekwa? Weerabidde nti ababo naawe essaawa yonna bafuuka bamulekwa? Ekyo saagala okijje mu birowoozo byo.
nti nga bwe nnengera abaana bamulekwa nange abange essaawa yonna bafuuka bamulekwa. Tuyambeko abaana abo tulabe nga basula bulungi, tulabe nga basoma bulungi, tulabe nga omwana alina ebitabo, tusobola okwekolamu omulimu nga famire nga gurupu ne tuyamba ku baana baffe bamulekwa. Famire zaffe zennyini mwe tuva mujjuddemu abaana bamulekwa nga tebasoma. Kati roolo yo mu famire, roolo ki gy'olina, obuvunaanyizibwa bw'olina mu famire? Beera omuntu akwasizaako abaana abo ng'obayamba obadduukirira. Naye ate abamu mu ffe tulina abaana b'abaganda baffe bamulekwa nga baatulekera emmaali yaabwe n'ebyobugagga ne tubiteeka ku mumwa. Inna alladhina ya'kuluna amwala liyatama dhulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Allah yagaa nti abo bonna ab'eŋŋanga emmaali y'abamulekwa ne bagirya ne bagibuzaabuza. Muganda we yafa n'aleka abaana bato, n'aleka omukyala, emmaali n'ogicyankalanya n'ogirya. Abaana ne bafuuka abaana b'oku street, ne bafuuka bamisikini, naye nga kitaabwe yaleka ebyobugagga. Emmaali n'ogijja ku mulamu wo, abaana ne bafuuka awo embomboze. Ennaku n'ebajjula ne bakaaba amaziga ku mutima, ne bakaaba amaziga mu maaso, ne gatuuka n'okubaggwako ne basigaza kukolimya ku mitima. Innama yakuluna fi butunihim nara. Allah yagaa nti kye balya mu mbuto zaabwe muliro. Wasayaslawna sa'ira. Era Allah yagamba nti abakola ekyo emmaali y'abamulekwa ne bagibuzaabuza ne bagirya, bagenda kuyingira omuliro guli sa'ir. Baganda baffe ensonga y'abamuleka tugitwale nti kikulu, bamulekwa gye bali. Bamulekwa gye bali abeetaaga okusoma, mubatwale basome Qur'an. Mubayambeko, mukakasize ddala nti ate bamulekwa. Neewuunya nnyo okulaba nga waliwo abantu abayitibwako ku mikono gyabwe essente empitirivu eziyamba ku bamulekwa, ate ne baziteeka mu baana abatali bamulekwa. Oli n'atuuka n'okuleeta omwana gwakakasiza ddala nti kitaawe ne nnyina gye bali balamu, n'abateeka mu bamulekwa ne batandika okulya essente z'abamulekwa. Oli n'atuuka n'okugamba nti ono talina era njawulo ne bamulekwa. Kitaawe gy'ali naye tamufaako era ali nga mulekwa. Oyo si mulekwa. Mulekwa amanyikiddwa ennamulaze mu Busiraamu. Tuyambeko ku bamulekwa tusobole okufuna empeera ennene, ate teweerabira nti naawe ezzadde ly'essaawa yonna olireka abaana ne bafuuka bamulekwa. Mwebaze nnyo Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyengeri ekyezzadde Allah kyabawadde. Nga maliriza wasiya eyo, omusomo gwaffe gwe tugenda okwejjukanya nagwo guliko omutwe ogugamba nti lwaki ensi eno eweddemu emirembe. Lwaki ensi eno eweddemu emirembe. Buli omu n'abeeranga emisana n'ekiro tukaaba, ne tubeera nga tetudda mu maaso wabula tweyongera kudda mabega, ne tulaba ebyewuunyisa ebinene mu dduniya muno, ne tulaba ebika by'abantu amaziga. Emikisa ne giggwa mu baana baffe, emikisa ne giggwa mu nsi, ne tubeera nga abali mu nsi ng'era ddala mwetuli naye nga tulinga abatalina bakulembeze. Nsonga ki eziviirireko ensi eno okulaba ng'abantu tebalina mirembe mu nsi yaabwe, ng'abantu tebalina butebenkevu mu bulamu bwe balina, ng'abantu obulamu bwabwe bwe balimu tebabweyagaliramu? Nsonga ki ezivuddeko ebyo? Twagala tutunuze ettooki eri ensonga zino nkulu nnene nnyo. Senga abantu tunaaziremerako tugenda kuyitirira kukaaba buli kiseera. Ensi eno Allah subhanahu wa ta'ala yagituteerawo n'atuteekamu n'atuteeramu buli kyonna ekiyimirizaawo obulamu bwaffe. Naye lwaki ensi eno eweddemu emirembe? Oba lwaki abantu tebalina mirembe mu bulamu bwabwe bwe bawangaaliramu? Ensonga esookera ddala
al-ishraku billah, okugattika ku Allah n'ekintu ekirala kyonna. Abantu kwe kubeera nga tuggweredde mu shiriki. Abantu shiriki bakifuula kitundu mu bulamu bwabwe. Baganda bange abasiraamu abampuliriza ne bannyinaze abalungi, ensi eno tejja kubeeramu mirembe ebbanga lye tunaamala nga abantu bakyali mu shiriki. Shiriki abuzaako abantu emirembe. walladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulumin. Allah bwe yali ayogera ku bantu bateekeddwa okuwa emirembe mu bulamu bwabwe beeyagalire mu nsi yaabwe, yagamba nti abo abakkiriza ne batambaza bukkiriza bwabwe shiriki, ulaika lahumul amun, abo Allah agenda bawa emirembe. Kati nga tetunnaba kukaaba nnyo maziga, njagala mutunuulira ensonga ya shiriki nti ejjudde akabenje akanene nnyo eri obulamu bwaffe, okutuzikiriza kuno ku duniya ne ku akhira. Weebuuza ekibuuzo kiri kimu nti ddala lwaki nkola shiriki? Kiki ekyannyingiza mu ssabo ekyo Allah kye yali tasobola kumala? Kiki ekyantwala eri omusawo omuganda ekyalema Allah? Era weebuuza omusawo oyo omuganda kiki kyasobola okukola awatali Allah? Weebuuza essabo lye wagendamu ekyakutwalayo kyali ki? Allah yali yavaawo oba taliiwo? Weebuuzeemu ekibuuzo nti mushiriku ono akola shiriki ne tumugwamu, Allah ekyo kye yalagira okubeera nga kikolebwa, ensi tegenda kubeera mirembe abantu nga bakyali mu shiriki. Famire zaffe zijjudde mu shiriki. Ako kabenje kanene nnyo, buli omu atunule mu famire. Obwavu butuzunza buli kiseera, bwatufuula mayengo gali ku nnyanja buli kiseera. Famire zitubagidde mu katuubagiro ak'obwavu, ak'endwadde, obutaagalana, okwerogaŋŋana, okukola fitina wakati wammwe wa shiriki. Naye muganda wange omusiraamu, shiriki ajjuddemu akabenje kanene eri obulamu bwe obw'edduniya n'obwakhira. Allah yagamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa nti inna Allaha la yaghfir, Allah talisonyiwa, tagenda kusonyiwa man yushriku billah, oyo yenna mugattikako. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tagenda kusonyiwa oyo yenna amugattikako. Allah n'agamba nti wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, alisonyiwa oyo alijja nga talina shiriki. Weetadde obulamu bwo mu butasonyiibwa bwa Allah lwa kuyingira mu shiriki. Obulamu bw'osazeewo bugende bwe butyo, ofaafaaganirwe edduniya n'akhira, ate okikakasa bulungi nti bukyera okola shiriki, tokendeezanga ku bizibu. Ensi ejjudde okusamira, n'osanga ne shiriki hatta ne ku bitebe by'obusiraamu. Omuntu n'akola shiriki olw'okwagala okunyweza omulimu. Omuntu n'akola shiriki olw'okuba anoonyeza omwana. Weerabidde nti Allah yagabirira nabbi Zakariya ezzadde ku myaka 86, n'awa nabbi Ibrahim ku myaka 80 n'amuwa ezzadde. Lwaki ffe twagadde ebyamangu mu dduniya muno ne tugwa mu nsobi ennene? Baganda bange, ekimaze emirembe mu nsi muno okubeera nga ensi ejjuddemu ebikolimo. Tugenda kukaaba buli kiseera ku makya n'olweggulo lwakubeera nti abantu bangi bajjudde mu shiriki. Shiriki ali mu maka, shiriki ali mu beŋŋanda, shiriki ali ku mirimu, shiriki ali mu b'emikwano. Naye mujjukire nti Allah tasonyiwa muntu yenna akoze shiriki, era obuddiro bwe agenda kuyingira muliro. Waman yushriku billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna, kakutanda ogattike ku Allah okole shiriki, Allah agenda kuziyiza kuggwa, Allah yaziyiza kuggwa okuyingira ejjana.
abantu bavudde ko Allah ne basuubira nti emirembe giri mu bitonde. Ddala mu butuufu kya magezi gwe weegayirire ekiyenje, weegayirire enseenene enkalu, ddala kya magezi ekyo. Okeere ku makya ofukaamirire embuzi, ddala kiri mu magezi. Okeere ku makya weetondere omuti, ddala kya magezi. Okeera ku makya onnyonnyole ebizibu byo. Enkoko eyo etava waka, abamu ne tutuuka n'okukola shiriki bye muyita ebyawongo, n'obiteeka mu baana bo, omwana wo n'abeera awo ng'obulamu bwe bwonna kyana baakigongobaza, kiri waka awo, bwe kiyiika amalusu. Bambi ab'effamire bakeera ku makya ne bakikwatako, ne bakisaba emikisa, bo ne bagenda ne bakola, bo ne batta obulamu bwe ne bamuteekamu ebyawongo. Buli yenna ayagala okutambula, ayagala buli kintu kyonna, akeera awo kwekyo ekyana kye baagongobaza. Osazeewo bw'otyo ddala shiriki, osuubira agenda kukuyamba. waman yushiriku billah fakad harrama Allahu alayhi aljanna. Omuntu yenna akola shiriki akimanye nti mazima Allah yaziyiza kuye okuyingira ejjana. Allah yaziyiza ku muntu yenna akola shiriki okubeera nga ayingira ejjana. Shiriki tukitwale nti kyakabenje. Nosanga omusajja omukulu yeesibye irizi, mukyalo omukulu yeesibye irizi, bukya muzeesiba mwakawona bimeka. Shiriki mubireesa abantu okubeera nga emirembe tegikyali mu nsi, bantu kugwera mu shiriki. Kimbi biri shiriki, tuli ku mbaga shiriki. Enkuba ebindabinda era abantu ne bakolaawo shiriki. Omwana muwala agenda kufumbirwa mu bufumbo bwalagamu, afunye ekyengera era ne bamukolako shiriki. Emirembe ginaavaawa gy'alaze mu maka. Omusajja afunye ku ssente okuzikuuma era aleese shiriki waka. Omukyala ali mu maka ayagala kunyweza bufumbo bwe era agenze mu shiriki. Kakati baganda bange, shiriki abantu gwe bakola musuubira emirembe ginaavaawa mu nsi muno. Mukimanye nti shiriki kabenje kanene nnyo eri obulamu bwaffe obw'ensi n'obulamu obwakhira. Ensi tejja kubeera mu mirembe ebbanga abantu lye banaamala nga bakyali mu shiriki. Bino bimowooza mpewo za kika, buli kika kirina ebyabyo, ebyo mbeere nga mubyejjamu muddeko Allah yekka. Ekisookera ddala mu bubenje obuli mu shiriki, Allah tagenda kusonyiwa. Allah tagenda kusonyiwa mu shiriki. Amagezi g'enkuwa ebyawongo by'olina byejjeeko kati. Irizi gy'olina gyeyambulule. Lekeraawo okufukaamirira ebitonde, obutonde. Kati gwe n'ofukaamirira ekiyenje, n'onnyonnyola ekiyenje ebizibu byo, n'onnyonnyola ensowera ebizibu byo, n'okeera ku makya onnyonnyola embuzi ebyetaago byo, gwe n'oyambala irizi, n'osalawo obulamu bwo butambulira awo, ne weesala emisalo gyonna ku mubiri. Wuuyo otambudde ogenze ne mbafaaza bakusabidde, ogenze mu buli kanisa yonna, oleseewo Allah asinzibwa mu bw'omu asabibwa. Wa idha sa'alta fas'alillah. Bwe muba musaba musabe Allah yekka. Wa idha sta'anta fasta'inu billah. Bwe muba musaba obuyambo okwesigamira mwesigamire Allah yekka. Naye baganda bange, shiriki ayitiridde. Hatuuse hatta fil marakiz al-islamiyya. Abantu ne baleeta endiga ne bazisalira ku kitebe ky'obusiraamu olw'okwenywereza mu bufuzi mu bukulembeze. Oli n'atuula awo entebe gy'atuddemu ya busiraamu naye ng'erimu guyirizi. Tulagawa ensi eno ebeeramu emirembe nga bwe mutwe mufaanana. Abaana bammwe mubatutte mu shiriki nga bakyali bato, ne musuubira nti abaana abo ddala banaabeera ab'omugaso mu bulamu bwabwe. Naye Allah tagenda kusonyiwa. Weenenye nga bukyali ssaawa ze, wejjeeko ebyo byonna ebikwetoolodde ebya shiriki, gy'ebibbo wansi, gy'ebigali wansi, ensiriba zo wansi. Omuntu ne bamusuubiza omuwa visa emutwala e Bungereza, emutwala mu Amerika, emutwala e Japan, era n'afundikira nga agenze mu shiriki. Ne tutuuka ne ku sebbi.
omuntu era n'agenda ku hijja ne ku umra era naye n'asooka kukola shiriki n'agenda ku ntaana. Baganda bange tulagawa? Mulowooza ensi eno ebeeramu emirembe nga bwe tufaanana? Gwe Allah gwawadde chance ogenda Makka ogenda kukola umra ate n'osooka ku ntaana, olwo Allah alazeewa? Ebizibu by'ensi eno byonna bimala ali ogwo Allah yekka. Tegeeza amagezi go ne gakulimba nti waliyo ekitonde kyonna ekisobola okukumalira ebizibu. Wa'lam law ijtama'at al-umma ala an yanfa'uka bi shay'in, ensi yonna ne bweri kuŋŋaana okuva ebula n'ebweya, ensi yonna ekugase n'omugaso bwe guti nga Allah teyakikuwandikako togenda kukifuna. Ate eri ensi ne bweri kuŋŋaana etya ekutuuseeko akabi konna tebasobola kakutuusaako kujjako ekyo Allah kye yakuwandiikako. Kati tuve mu shiriki, tweyambule shiriki. Bw'oba oyagala Allah akusonyiwe, va mu shiriki. Mushiriku tagenda kuyingira jjana. Laba bw'osuba ejjana enkya ogenda, naye abantu ne batuuka mu shiriki ne batuuka n'obutaswala, n'alaama okumuziika mu mbogo 109 abadde alina erinnya ery'obusiraamu. Bannaye mute shiriki. Oli alemega nti ffe tuli Baganda. Obuganda tebutegeeza kukola shiriki. Kola ebyo Allah bye yakugamba, weeyagalire mu Buganda bwo ng'okola Allah bye yakugamba, so si kumugattikako na kukola bintu bitajja. Mushiriku yenna okumanya abantu shiriki ebatuusizza ewala bubi nnyo. Shiriki n'etuuka n'okuggyako abantu amagezi gaabwe aga bulijjo ag'obuntu. Omuntu n'afuna obubumbi bw'essente n'afundikira nga abututte ew'omusawo mu ssabo, mu kayumba, ku lusozi, omusawo abusabire. Oli n'atunda amakaage miliyoni 68, n'atunda amakaage obuwumbi n'obuwumbi, obukadde n'obukadde, ne bamulimbalimba awo okukolera shiriki nti azitwala ew'omusawo Omuganda bazisabire. Sente zonna ne zifa, ennyumba takyagizza, ne sente tagenda kufunako wadde 10. Olaba shiriki bw'atujjako okutegeera. Wali badde weebaza na Allah nti Allah ampadde ekyengera n'entunda poloti yange, kamusabe Allah nkuumire sente zino. Naye gwe n'okwata sente n'ozitwalira omusawo Omuganda, ye ne yeemeketera n'akolaakola awo obuntuntu, n'akufujjafujjako amalusu, n'aga sente zireke wano nzisabire. Ojja zikima ku Lwokusatu naawe n'otambula ng'oli musanyufu ng'era oli mutebenkevu nti sente zo bazisabira zigenda kwala zibeere ez'omukisa, ate n'ojja ng'okaabira abantu amaziga. Ddala bw'aba shiriki yakuyamba, lwaki tobeera mu mbeera ddala gy'okakasiza ddala nti ddala kino kituufu? Shiriki atujjako n'okutegeera. Walakad fassalna al-ayati, Allah atugamba mu Qur'an nti twannyonnyola amateeka mu Qur'an likawmin ya'qiluun, eri abantu abalina amagezi abaawula. Kati gwe ebbanga ly'onaamala mu shiriki n'otuuka ku sseeryo tonnaba kwawula, tonnabeera mu bantu bagezi. N'oyagala obugagga ne bagga nti leeta omutwe gw'omuntu, n'ogenda n'otugumbula omuntu era n'oleeta omutwe gwe, ne bakozesa ebintu byolabira ddala nga amagezi go, ne bagga leeta wano eriiso lya ggoonya, omujje wa ggoonya. Omukyalo omu okumanya shiriki baganda bange atujjako okutegeera, era teriiyo mushiriki alina magezi. Omukyalo omu mu lutalo olwaleeta Museveni akyaliko ng'omukulembeze w'eggwanga mu 86 yabulwa abaana be 2 ne bamubulako, n'agenda eri omusawo ne bamulagirira agende eri omusawo Omuganda ng'anoonya obulumi obwo obw'omwana, naye ng'anoonya omwana we, n'agenda eri omusawo Omuganda. Laba omusawo Omuganda kye yamugamba, yamugamba nti genda weeyambule, n'amuwa emmindi, n'amugamba nti genda olinnye omuti mu kaalo ke baalimu waaliwo omuti nga guli mu sitenseni. N'amugamba nti wejjemu engoye okwate emmindi eno, olinnye ng'omuti nga bw'ofuuwa emmindi. Era omukyalo oyo kye yakola, n'akwata emmindi emuweereddwa
ne yejjamu engoye n'alinnya omuti n'atandikanga okufuuwa emmindi n'alinnyanga nga bimanyi omuntu bw'alinnya omuti ng'agenda bw'afuuwa emmindi alaamiriza anoonya baana naye buli we yalinnyanga omuti nga yeeyongera nsaaze kulabika bw'afuuwa emmindi eno bweta bw'afuuwa emmindi bw'alinnya omuti n'aswaluka nga n'abaana tabafunye neraba obuswavu obwo mukyala mukulu baana be babiri bamubulako mu lutalo omushiriku n'amugamba nti emmindi eno ogiraba gy'olina okukozesa genda wejjengamu engoye buli ku makya n'akawungeezi olinnye omuti ogwo oguli awo mu katawuni k'ewammwe olaamirizenga era omukyala yakeeranga ku makya nga bw'alinnye omuti naye buli yalinnyanga bw'ati ng'ensaaze bwe zirabika afuuwa bw'ati emmindi ng'abantu bamulaba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mutunulire embeera ey'abantu abatuuse ku ddaala erikola shiriki oli n'akola shiriki n'aliisa bba ebicaafu ebitaliisika olaba abantu batuuka n'okutya empombo ezibaweebwa ku mbaga era lwakutya kuteekamu bintu bicaafu omukyala n'asalawo omusawo n'amugaa nti aa gundi ze ezikoze mu nsonga zo zikwate oziteeke mu nva baawo ogenda kufuna okwagala okwannamaddala naye n'agenda n'akola ekyo naye tunuuliramu omwana w'abantu gw'oliisa ebicaafu bye eyakuwasa bwe yali ajja okukuwasa era wamala kukola ebyo lwaki tugwa mu shirika atujjako n'okutegeera ne batugamba ebintu by'olabira ddala ebiragira ddala amagezi aga wansi khisis ebiragira ddala nti kudda mu butuufu amagezi go tolina nakamu kakuyambyeko kwawula n'oliisa omuntu ebicaafu kati omukyala afaanagana ku bwati oli n'ava yiri busoga anoonya mirembe mu byanfuna mu maka omusawo n'afundikira nga amuwadde kiyenje n'amuteekako akakwakulizaaka toyogera n'omuntu yenna mu kkubo paka lw'onootuusa ekiyenje kinaawaka buli amutoolera salaamu nga tanyega ne basuubira nti bambi kasiru naye ng'ekimukozesa ekyo ekintu eki kiyenje nga tanyega kiyenje gwe ekiyenje kituuka okukufuga nga kyekikozesa bwotyo baganda bange tudde eri Allah walakad fassalna al ayati liqawmi yaqiluun Allah yatunyonyola amateeka ago agali mu Qur'an n'atunyonyola tawhid n'atunyonyola akabenje akali mu kukola shiriki naye ensi eno tegenda kubeera mu mirembe abantu nga bakyali mu shiriki bannaaye musamidde ekimala mukoze shiriki amala mudde eri Allah shiriki ziri mbeŋŋanda abantu bali mu kuttiŋŋana bali mu kwerogaŋŋana bali mu kweyambula ku bijja bali mu kukola ebintu Allah n'aleetera omwana awaka afunye ekyengera kyakufumbirwa musajja n'olaba nga abazadde bapapala era baagala bamusoose mu shiriki inna lillahi tulagawa tugamba ensi eweddemu ensi eweddemu emirembe naye ffe tufuuse ensonga y'okweggyako emirembe gyaffe mu nsi tugenze mu shiriki ne tuva ku Allah ne mubeera eyo ebweru ku byeyo era ne mufundikira nga muli mu shiriki simanyi mukama wange nfuna obuganzi gyali era n'ofundikira nga okola shiriki abantu bakola shiriki naddala abeetadde mu linnya ery'ekiwalimu muwabizza nnyo abantu bangi simanyi bwe mugenda kuyimirira mu maaso ga Allah naye sente zojja ku bantu nga ddala bwotyo bw'okola ogenda kuyimirira otya mu maaso ga Allah mwefula abakubi b'ebitabo ne mukola shiriki ne mukozesa abantu ensobi empitirivu aina antum yawma alqiyama ku akhira mugenda kubeera mutya tukimanye nti shiriki bye bimu ku bintu ebimazeeko abantu okubeera ng'ensi eno teriimu mirembe ensonga ey'okubiri ya shiriki ngiwanvuyizza nnyo olw'akabenje akagirimu naye ku ensonga endala ey'okubiri qatilu nnasi al abriya okutta abantu abatalina musango
abantu bassa abantu batta abantu abo abantu betumanyako be batono naye omuntu okutta omuntu bye bimu ebikolimo Allah byassa eri ensi abantu emirembe ne gibaggwako abantu bemutta baki ala ayi asas obattanga we ozimbidde ku musingi ki ogwo Allah gwe yalagira ne nabbi naye abantu babattibwa netukeera ku makyanga basudde omulamba awo abattibwa mu nzita ey'enjawulo abantu bafa nga bantu bannaabwe be babasse abantu b'abantu mutta baki ekisinga okwewunyisa omuntu atta omuntu ne ku maziika n'abeerawo n'aleeta n'amabuga agakubagiza n'aleeta n'obubaka obusaasira famire naye nga waali atudde munne bamuteeka mu kinnya ng'alaba famire n'abaana baaziirana olwa kitaabwe naye nga waali awo abantu abo mutta baki gye muba tutte eyo gye balaze gye mugenda enkya ffenna gye tulaga naye ebbanga lye tunaamala nga tukyayiwa emisaayi gy'abantu abriya abatalina musango ensi eno tegenda kubeera mu mirembe era teriyo omuntu agenda kutebenkera mu bulamu bwe nga yatta omuntu ne bw'oba olina ebikulimbalimba nti oyingidde mu nnyumba yo tolina mirembe kasita wenganga mu kutta omuntu bari'u atalina musango otta waki gwolesa abaana lwaki omujja ku nsi Allah bwe yatuuka kubakkiriza abattibwa waman yaktulu mu'minan mutaammidan atta omukkiriza nga agenderedde fajazaa'uhu jahannam Allah yagamba nti agenda kumuyingiza jahannam khalidan fiha lubeerera ay almuddatu tawila ekiseera ekiwanvu wa ghadiba Allahu alayhi Allah yamussaako obusungu bwe yakunyigira Allah wa la'nahu Allah n'amussaako ekikolimo wa a'adda lahu adhaban ate Allah yakutegekera ebibonerezo aliman aw adiman ebibonerezo ebiruma eby'amaanyi kutta muntu muleka abantu beyagalire mu nsi muleka abantu n'ensi yaabwe temutta bantu ekikussa omuntu kiki naye kisenga abantu benganga mu kutta abantu batta abantu mubalaba emirambo bagizza ku kisaawe Entebbe ng'abantu baabase uli n'alinnya ne ku nnyonyi nga missioni emutuuzizza ku nnyonyi kutta munne n'amuwa obutwa n'amuteera obutwa mu byokulya abamu babateegana jambiya wano banyumiza ekikolwa wano ku kizimbe kino ekitulinaanye wano Workers House omuvubuka yajja n'ekiso n'asala munno omutwe ku madaala mutwe ne gugwa wali naye ng'ensasagga evudde ku ki waliwo omuvubuka eyali ayogereza omwana muwala oyo mulenzi n'amuwasa ndowooza ono bambi ne bamugula ne bamugamba nti genda omusaanyeewo vubuka yali akyali ku interview akola babaleese ku interview kuli n'ayingira n'ekiso emyaka giyiseewo n'ayingira n'ekiso n'amuggyako omutwe ku madaala ne basanga awo omutwe abantu abo mutta baki ekikutuusa ku ddaala eryo erikussa omuntu bw'atyo mu kifaananyi ekyo mulaba emirambo gidda abantu bamu baabase abamu tubasanga ku makubo battiddwa abamu battibwa eyo ne tutamanya na mayitire katilu nnasi al abriya okutta abantu ab'obwereere saagala kumensioninga bazze battibwa nga babwereere buli omu okusobola okukola line-up y'abantu abattiddwa nga battibwa bwereere naye okutta abantu ge gamu ku mazambi amanene
bye bimu ebintu ebitaleeta mirembe mu nsi, bye bimu ebintu Allah byassaako ekikolimo. Qatilu nnansi al abriya, abantu okubeera nga mubattidde bwemage. Mutte eri Allah tugenda kumusinkana. Abatta bakola omulimu ogwo neewuunya mitima gyammwe gye mulina emikakanyavu egikwata ekisonotta omuntu. Omuntu atuuka n'okusala embuzi n'atya, naye gwe n'osala munno n'omuzzaako ekisa ekisooka n'ekyokubiri n'omuggyako ensingo. Neewuunya bukakanyavu bwe mulina mu mitima. Taba Allah yali anyumya ku bantu bali ba Bani Israil. Wayaktuluuna annabiyyiina bighayri lhaq, battanga bannabbi awatali nsonga gye babalanga. Abamanyi bwe baali bavuunula aya eyo baga nti muyingiramu qatilu ulama al amilina ala ddin, muyingiramu okutta bannaddiini abakolera ku ddiini yaabwe. Olwaleero si kyekiri mu nsi, buli nsi ekaaba, buli muntu ajjayo omutwe bw'ati, buli muntu ajjayo omutwe bw'ati, kuttibwa. Wayaktuluuna annabiyyiina bigayri lhaq, ne muyingiramu qatilu ulama, abo battiddwa bayitirivu. Naye ala ayi asas, ala ayi dhambin, ddala nsobi ki gye baakola, zambi ki lye beebagala eryo eriteekeddwa okubeera nga battibwa? Baba kubanga baalina omusango, baali badde baguvunaanibwa mu kuttibwa kwabwe. Baganda bange, ekigambo ky'okutta abantu, abamu mutta abannammwe olw'okuba babasukkulumyeko mu mbeera ez'enjawulo. Munno afunye omulimu, simanyi munno wali oyogereza omuwala, munno amukuwasizzaako, n'oyagala omutta era ne mubatta. Ebyenfuna, abantu bassa abantu ku lw'amataka. Amataka gavuddeko ensonga nnene eyisa omusaayi gw'abantu. Ttaka, olinatta omuntu lwa ttaka, olinatta omuntu lwa byanfuna. Katilu nnansi abriya, limaadha taktuluuna nnaasi, lwaki abantu mubatta? Abantu ne babatta e Palestine ng'abantu balinaamu nsonyi. Oli najja n'ebyokulwanyisa n'afukirira ekyalo kiramba, abo ne bafa. Abaana abato, abakyala bali embuto, abakyala abaana bawala ne battibwa. Lwaki abantu bafa bwe batyo ekirindi? Lwaki abantu omusaayi gwabwe gugenda bwe gutyo ogw'ekyeyonoonere? Mwekube mu mitima nti nammwe essaawa yonna ensi mugireka. Ni lwaki abo bafa bwe batyo? N'okwata emmundu n'ogitunuza mu bantu n'oyasa amasasi. Mitima gya kika ky'egyo gwataliimu insaniya, n'oteeka emmundu mu bantu n'okuba amasasi, abo ne bagwa ne bafa n'enkya ne luli. Ala ayi asasi? Ensi we tuba twagala ebeeremu emirembe, kyembagaye nti tetugenda kufuna mirembe mu nsi. Ebbanga ly'abantu lye banaamala nga batta bannaabwe mu mbeera ey'ekyoyonoonero, ebbanga abantu lye banaamala nga bali mu shiriki. Ensonga eyokusatu ndabika gye ngenda okusembyayo olw'obufunda bw'obudde, al muamalaati arribawiya, be bantu okuggweera mu byenfuna ebijjuddemu riba. Abantu okuggweera mu busuubuzi obutali ku musingi gwa busiraamu. Bwe mba nkivuunula bwe ntyo. Abantu okuggweera mu by'obusuubuzi mu byenfuna ebitali ku musingi gwa ddiini. Olwaleero omuntu yeebuuza ekibuuzo nti kyenfuna nkifunidde ku musingi ki? Obugagga buno bwenkuŋŋaanyiza mbukuŋŋaanya ku musingi ki? Naye muamalaati ribawiya muyingiramu ebintu bingi. Mwe muyingira arishwa, enguzi. Enguzi ebeera etya mu ggwanga? Eggwanga ne libeeramu emirembe. Kubanga enguzi buli wejja mu bantu eyali badde afunye ekikye mu makubo amatuufu aba tateekeddwa kifuna. Omuntu tasobola kufuna rights ze ng'ensi ejjuddemu enguzi.
tunulira abantu ebakaaba mu makooti olw'okubona alina ow'amaanyi atwala ekyomunafu lwanguzi, ono rights ze ne zigenda lwanguzi. Abantu bajjudde mu nkolagana ezirimu ghish, ebintu ebya haramu. Abantu bagweredde mu rishwa, mu nguzi, bagweredde mu riba, ebyenfuna ebijjuddemu obunyazi. Gwe ebyobugagga byo byolina wabijjawa ku musingi wabifunira. Abamu muli ku mataka nga sinagammwe, muganyaze ku bantu. Muli mu byenfuna bye mulimu nga si byammwe, kyentegeeza al muamalat, enkolagana eyo, muamala ogwo abantu ebyenfuna byabwe be bayingiddemu nga babifunira ku musingi ogutali mutuufu nga gwa haramu, oba okuzimbira ebyenfuna ebya haramu abantu babizimbirako obulamu bwabwe. Amataka muganyaze ku bantu, mugatutte. Ensi enebeeramu etya emirembe ng'ow'amaanyi atwala ekyomunafu, ng'alina ssente asinga gwali azaamaanyizza. Ensi enebeeramu etya emirembe? Ebyenfuna ebyo ebya haramu abantu baagadde okufunira ku bulamu bw'abantu. Kyova olaba nze mu kunoonyereza kwange okutonotono, bwe ntunuulira bye nsoma ku bazungu n'embeera zaabwe ze mbamanyiiko, omuzungu aliyingira ejjana, n'ayingira ejjana Allah n'agimuwa, ajja kuba ddala mu butuufu yali Musiraamu. Bino byonna bye mulaba abantu okufa, bantu kwagala byanfuna. Abantu ne bateekawo endwadde ne bazireeta mu bantu, bo batunda eddagala lyabwe bafune. N'olaba nga buli kiseera ensi ekaaba lw'abantu abo. Ne batukolera endwadde zino zonna ze mulaba, bo baba bapulaaninga dda nti mu myaka bwe giti kijja kuba bwe kiti. Ono virus olwaleero abantu gwe batuwulire atadde ensi ku bunkenke. Abantu baali bamwogerako dda. Gwe obulwadde obuba bwakajja ne mubufunira erinnya, ngamba mu abazungu, obulwadde nga bwakajja ne mubufunira n'erinnya, ne mubufunira n'eddoozi yaabo, mwe muba mwategedde ddi. Amanyi oluzungu antegeereza abazungu bano abanzivuunirire nti mmwe obulwadde muba mutegedde ddi lwe bugenda okutuuka n'eddagala erigenda obukolako. Naye abo be bapulaaninga abo. Ye omuzungu awatali muntu kufa tafuna. Basalo ne bagenda mu nsi ne bawakula entalo, oba wakula mu Siriya, mu Libiya, mu Iraka, nga baagalira byanfuna. Naye abantu ne bafa. Kati muamalat ebyo ensi nebeeramu emirembe etya ku mbeera eyo, ng'ebyenfuna byaffe tubizimbira ku musingi gwa haramu. Abantu baffe mwe mutunda eddagala. Kambawo ekyokulabirako kitonotono. Omuzungu Allah yamuwa amagezi, agakola kompyuta n'agitukolera era tugifunamu omugaso. Naye omuzungu yennyini Katonda gwe yawa amagezi agakola kompyuta, ate n'akolera akawuka ke bayita virus akateeka ekiwuka mu kompyuta. Akoze kompyuta n'akola ne virus. Mu kiseera kyekimu n'akola ate kye bayita antivirus, nti ate akawuka akanuunamu ebiwuka biri. Amakulu teyakola bukozi kompyuta kuzirekera abantu bazikozese. Yabakoledde kompyuta n'akola virus ayingira mu kompyuta ng'era ayagala byanfuna. Ate n'akolera ako nti ate kaakoleyo eddagala ate erijjanjaba virus oyo. Kati oyo muzungu gwoga nti agenda kuyingira jjana afaanana bw'atyo, awakula entalo mu nsi afune ebyenfuna, atta abantu atunda eddagala lye, n'akola buli kintu kyonna ekimazaawo abantu obulamu bwabwe. Kati omuamala ogwo, abantu okuzimbira ebyenfuna ku musingi ogwa haramu, ensi tesobola kubeeramu mirembe. Allah tasobola kussa mirembe gye tuli ng'abantu beeyisa batyo. Abantu bafa nga bano bo babafuddemu byanfuna, bateze bantu baffe tufune, ensi ebeere ku bunkenke tufune. Bantu bakoledde kompyuta ate bakoledde virus akyankalanya kompyuta zaabwe. Ebyo byonna muamalati, enkolagana ezifaanaganako bwe zityo eza riba, oba eziri mu rishwa,
oba enkyentegeeza nti ebyenfuna ebiri ku musingi ogwa haramu. Kira kyenva mulaba abantu ndowooza baggweredde mu byenfuna ebya haramu. Bino kutunda ddagala, simanyi tiyansi, simanyi alayansi, ezo zonna ze muwulira kampuni ezijja nga zitadde ku byenfuna kwagala kubajjako ssente zaabwe bo bafune gwosigale ng'okaaba. Muzungu kyakulumirirwa ali e Malaysia asobola okukolera nti gwayagala kugaggawaza akuyingize mu kampuni eya Alliance oba eya Tianchi. Simanyi ogule product oyingire wano, simanyi oyingize n'abantu n'ofuna booti ne bakugaa nti ebyo haramu. Wano gundi eno bwe yajja simanyi bitcoin, abo ne bagaa nti muyingira mu bintu ebyo. Abantu basiibanga wano ku kizimbe baleeta ssente zaabwe bagenda simanyi ensi egenda kukyuka mu myaka 2 abantu bakozese ssente za koini. Olwaleero buli eyakiyingiramu akaaba. Naye omuntu eyabba ssente ezo n'azitwala olowooza mu nsi muno agenda kubeera mu mirembe? Ensi tejja kubeera mu mirembe ng'abantu bakyali mu nkolagana bwe zityo ezizimbiddwa ku musingi nga gwa haramu. Muganda wange omusiraamu Tereza ntereeze ensi esobola okufuna emirembe. Ensonga ebadde ya kusatu n'ensonga esemberayo ddala, ensonga ey'okuna asiyasatu ad-dalaliya, okuzimbira ebyobufuzi ebifu ebijjuddemu ekko, ebijjuddemu obusi, ebijjuddemu enguzi, ebijjuddemu okumalako abantu emirembe. Nja kubiyita asiyasatu ad-dalaliya, ebyobufuzi ebitali ku musingi okulembera abantu wabula kubawugula na kubatwalako byabwe na kubatta kuga ebyobufuzi ebitalina mirembe. Omuzungu bwe yabaleetera ebyobufuzi abantu ne bakafuula katego. Ebyobufuzi bizimbiddwa ku musingi ki? Bantu bawoza demokrasi, ayina demokrasi. Demokrasi aliruddawo. Kati ebyobufuzi bambi ebyokusiba abantu akantuntunu nti bali mu byabufuzi. Abantu bali mu byabufuzi bakaaba. Kati ebyobufuzi senga bizimbibwa ku musingi ogutali mutuufu. Ebyobufuzi byali badde byakulembera bantu. Ng'omuntu akulembera bukulembezi bantu. Naye ffe tusala busazi magezi genywereza mu byabufuzi. Ganyweza ntebe zaffe. Kayo ebyabufuzi bya ddiini, omuntu n'atuuka okuyimirira nga imaamu wa muzikiti n'alayira emirundi nga 10 n'agaa nti wallahi sijja kutabwa imaamu buno paka nga amaze kufa. Sirekulira bukulembeze ng'onno nga bukulembeze bwali ku bwa Busiraamu. Wano tewajja kubaawo kulonda. Nze nina okufa, nze nina okufuga. Olaba Nabakari yamala kufa ne balonda Umaru. Umaru yamala kufa ne balonda Uthmani. Omuntu ayagala era kwenyweza. Bannammwe ne battibwa, bannammwe ne basibibwa, mwe lwakwagala kubeera nga munyweza ntebe zammwe. Olwaleero biki bye mutalaba mu mpapula z'amawulire? Abantu balaajana, abaana baffe bateebwe, bave mu makomera, ab'ebyobufuzi wapi? Buli omu asirise. Naye nga be banuunyeeko amaviivi, be babongodde obukongoliro, be bakubye buli kimu, ebyo byonna birabwa. Kati ebyobufuzi mu bifuula ebyobufuzi ebituufu. Naye abantu tugenda kukaaba nnyo ensi eggwemu emirembe senga tunaabeera mu byobufuzi ebijjuddemu ebikolobero bwe bityo. N'olw'ensonga eyo baganda bange abalungi, omusomo gwaffe gubadde gugamba nti biki ebimaze emirembe mu nsi. Njogedde ensonga ziri 4 enkulu. Ensonga endala tujja kubeera nga tuzitunuulira biidhinillah emirundi egijja Allah bw'anaabanga akyatuleseewo. Njagala kulekera obubaka bwange bugende gy'oli obutegeere nti bukulu. Omuntu okuva mu kyalo kyangu nnyo naye ate okuggwamu ekyalo kizibu. Kye kifaananyi ky'oba otwala eky'edduniya ne kabuli.
ensojja ivaako kyangu nnyo lutema lwa liiso, naye ogenda kusiitaana ofune obuzibu okuva mu kabuli. Tereeza kabuli yo okugivaamu n'ogibeeramu ekiseera kizibu. Kye mbagambye nti omuntu okumujja mu kyalo kyangu, naye ekyalo okuggwamu kizibu. Kye kifaananyi ky'edduniya ne kabuli. Okuva ku nsi kyangu, naye okuva awo wansi mu ttaka awo wengenda okwebaka wogenda okwebaka, ebizibu ebiri awo bizito. Longoosa nnyo kabuli yo, longoosa awo wazibu awo. Muganda wange mwannyinaze ampuliriza, kabuli nzibu. Naye ng'okuva ku nsi luteme lwa liiso, gundi afudde. Bwe tuba tusadde naye nti afudde. Kuziika kwawa ssaawa mmeka kyekiddako, nga gw'ogenze kyangu, naye okuva awo mu kabuli. Nabbi bukyayingirawo tavangawo emyaka 10 n'omusobi. Njogedde ku nabbi gwe tutegeera, naye kubamu ekifaananyi nabbi Nuuhu yakebakawo emyaka emeka? Nabbi Adamu yeebasaawo emyaka emeka? Nabbi Muusa abo bonna bali mu ttaka, emyaka n'emyaka 10,000 bali awo. Awo si wangu. Kakasa bukakasa ne bw'obala jjajjajjaawo gye yeebase mu ttaka awo si myangu. Kye nkugambye nti okuva omuntu mu kyalo kyangu, naye omumalamu ekyalo kizibu. Kye kifaananyi ky'edduniya ky'oba otwala n'ekya kabuli, nti edduniya ogivaako lutemya lwa liiso, naye awo we bakutadde awo wagenda kubeera wazito, wazibu nnyo. Longoosaawo nnyo, nange nongoose, tulongooseewo. Obubaka bwange obusembayo bugenda eri bakyala. Bannange abakyala tubeere balambulukufu nnyo eri obulamu bwaffe, naddala nga tufumbirwa. Abakyala bangi bakolezesa abantu ensobi empitirivu, naddala abakyala abagenda ku byeyo. Omuntu atuuka ku byeyo, ebirowoozo n'afuna birala ng'ate abadde mufumbo. Naye kyangira ku musajja, wuuyo olukomyewo, kwata amahalego, nze nkutadde nkweyambuludde, dakiika 2 afumbiddwa. Ne mukozesa abantu ensobi empitirivu. Omuntu sooka mutaŋŋane mu busiraamu, mubeere abataŋŋanye mu busiraamu ng'obusiraamu bwe bugamba. Nireka gwe kulaba kubuukabuuka na buli gw'osanze. Nimubbira abantu ne mubateeka mu nsobi empitirivu, ne mwonoona amannya g'abantu. Bannange abakyala musuula abantu mu buzibu. Bw'oba wava e Uganda n'ogenda mu Bawalabu ng'oli mufumbo, kuuma obufumbo. Bw'oba oyagala buvaamu era komawo obuveemu mu mateeka. N'oyo agenda okuwoowa omulaga ebbaluwa nti twayawukana yeeno ebbaluwa. Naye abantu bajja kutuswaza, batuuka okugamba nti bano ono yanzibyeko omukyala wange. Abantu bayombera bakyala baabwe, naye ng'abakyala mumuleeta ensobi. Muva ku basajja bammwe nga temwawukanye nabo mu mateeka ga Busiraamu. Musajja oyo yantama, nze saagala kumanya, ke natuuka ebweru nfunye kasente. Akasente okafunye alhamdulillah. Naye Obusiraamu bukugamba ki? Mukuume ekitiibwa kyammwe, mukuume n'ekitiibwa ky'abantu. Muleke kubuukirabuukira buli musajja gwe mulabye. Muleke kubuukirabuukira buli muntu gwe mulabye. Ono olwaleero gw'onyooma nti talina ssente, enkya Allah azimuwa. Ssente bakola nkole, obulamu Allah akyusa bukyusa. Kale ne bw'oba oyagadde okwawukana naye, yawukana naye mu mateeka ag'Obusiraamu. Naye abantu bajja tuuka okukubaŋŋana ng'ono alaba ono yemutwalako mukyala we, naye nga mmwe mubakozesa ensobi, butabeera balambulukufu. Mukuume obufumbo bwammwe bwe mwavaamu e Uganda nga mugenda ku byeyo. Manya nti gy'oli eyo oli mufumbo. Bw'oba okomyewo ng'owulira oyagala kwawukana na musajja, mugende mu shariya kooti, wabeerewo hakimu shar'i, abaawula, wabeerewo n'obuwandiike. Omusajja yina gw'onoofuna ow'okubiri agenda okuwasa,
ategeere nti ddala ono yali mufumbo, ono yayawukana n'ono. Naye abakyala abamu bakozesa abantu ensobi. N'alimbalimba omusajja n'amulimbira ddala. Omusajja amala okuwoowa agenda okulaba olina abaana basoma na siniya. Naye nga bambi ye n'obwana bwe buli mu P5 buli mu P6. Ebyo byonna abizuula amaze kuwoowa kubanga gw'oyagala bakuwoowe. Mubeere balambulukufu. Gamba omusajja nali mufumbo twayawukana ne bba wange tumaze emyaka bwe giti. Bbawa ono omusajja agenda okuwa empapula ziruwa. Era n'omusajja oyo ategeeza amanye nti omukyalo ono nayawukana naye. Naye abasajja mubalimbalimba amaze okuwoowa agenza okizula olina abaana abamu balina makerere wamulimbalimba nti tolina nabaana. Bannaye abakyala mukuume ebitiibwa by'abasajja kubanga abakyala baweebuula abantu. Ebyo bingi mbadde mbiraba bye mbadde mulaba simanyi nebyono ku lusuumu ebyo saagadde byogerako. Naye ngezaako okubakuutira mukuume ensa zammwe, temupakuka. Naffe abasajja abagenda okuwasa, bw'owasa omukyala nti yafumbirwako, sooka onoonyereze baayawukana batya, baawa akyaliyo, mpapula ziriwo eziraga nti mwayawukana. Abasajja batuuse tusika ebitogi mu bidaala baga nti oyo gwe muwoowa mukyala wange simutanga kubanga ono ayagala ssanyu erya gawuni bamuwooweko bakole ennika. Ebyo byonna abakyala bo ye atunuulira kimusanyusa mu kiseera ekyo, naye ng'ebizibu ebigenda okuddira biyitirivu. Olaba baali basajja bagezi abaaga nti at least owasa nnamwandu gw'okakasa nti bbaawe yafa taliiwo, naye ono kakooza akyali ku nsi, omuvuddeko akyakwetaaga bizibu. Zekyobula nabakuutira omulundi ogwayita nti muwase ku bannamwandu ne mugitwala ng'ensonga ey'omuzannyo, naye erimu ebintu bingi. Ate mubawase n'enniya ennungi, mubawase n'enniya nga nnungi, otherwise tukyagwa mu nsobi empitirivu. Saba Allah atukuumire n'ebitiibwa byaffe. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase ebikeme ebiri mu bakyala n'abakyala abataase ebikeme ebiri mu baami, abawa abaami abalungi, bannaddiini abalungi abajjuddemu ensa. N'olw'ensonga eyo saba Allah atukuume, ayongere otuteekako obukuumi bwe, ataase ebizibu by'ensi eno n'ebizibu bya akhira. Insha Allah tugisinkane omulundi ogujja. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.